Leero mu lesson week eno. Mulungi mukwano gaffe ali ku 3ABN kantwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya egganzi, erinnya erisinga amannya gonna, erinnya erijjudde obuwanguzi, erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga nze akubuuzaako amannya Jonathan Matovu, omwana munnagomba. Njagala okwaniriza mu pulogulaamu yaffe, pulogulaamu eno si ndala wabula essomo erya wiiki. Mu ssomo lya wiiki tuba twetegereza lesson nga bwebadde okuyita mu wiiki yonna. Mukama ampadde omukisa ogw'enjawulo nti ndi wamu ne ttiimu kabiriiti ey'abasajja n'abakazi abagenda otuyambako okusobola okunnyonnyoka obulungi kiki Katonda kyatuwagaza okutegeera mu kigambo kye nga bwe kirambuluddwa mu lesson eya wiiki eno ey'okutaano. Kkiriza bakubuuzeeko era bakwanirize mu pulogulaamu. Balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Webala okubanga weeteeseteese okuyiga naffe, erinnya Esther Okelo. Weewaawo. Omulabi waffe tukwebaza olwakadde kowaddeyo okusigala muyiga wamu naffe amannya Namulema Joyce. Weebale nnyo. Nange nkulamusizzaako omulabi waffe omulungi atuwota obuliro ku lutimba awo w'otudde. Era nze Dembe Herbert n'essanyu lingi neesunga okugabana naawe. Ndi musanyufu nnyo nti nate era tukomyewo okuddamu okuyiga awamu. Era twebaza Mukama nti naawe oli eyo osazeewo okumala akaddeko okujja okuyiga awamu naffe. Marvin Kayondo erinnya lyange, era nsaba Mukama atuyambe tuyigire wamu buba mu kigambo kye. Weewaawo. Mukama waffe yeebazibwe kituusa kaakano akyatubedde era atuwaddeyo omukisa omulala okwongera okuyiga ekigambo kye, erinnya Wilberforce Kisomba. Weewaawo. Bana mwebale nnyo mwebale ddala. Muganda ffe, mwannyinaffe, omulabi waffe, ku 3ABN essaawa zino gyalukirize twewombeekere wamu. Naffe tuli mu studio, naawe ng'oli eyo, tuweeyo okusaba, ate tubeere nga tutandika enteekateeka yaffe ey'olwaleero. Nga Mrs. Okelo yagenda otukulemberamu mu kwewonga eri Mukama. Katwebaze. Mukama tukweyanzizza olw'ekiseera ky'otuwadde neera okujja mu maaso go okuyiga ekigambo kyo. Tukusaba okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo wo omutukuvu kubeere mu ffe. Buli omu ali mu kulaba pulogulaamu eno naffe bennyini abatudde wano tuganyulwemu era tuggyemu ebyo ebigenda okuzimba obulamu bwaffe obw'omwoyo bwa Yesu Kristo Mukama. Amen. Nnyabo weebale nnyo. Weebalire ddala okutukulemberamu n'otuwonga eri Mukama atuluŋŋamye. Okusaba okwo nno kukulu nnyo omulabi waffe nga tonnaba kutandika kuyiga kigambo kya Katonda. Tusoma ku Yesu Kristo bwe yakwata ku bayigirizwa be ne bazibuka amaaso ne balyoka bategeera ebyawandiikibwa. N'olwekyo kitwetaagisa okusooka okwewonga eri Mukama tulyoke tugende mu maaso ate n'okufeefeta mu byawandiikibwa. So weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala. Enteekateeka yaffe nga mugimanyi, tutandikayo n'ekirowoozo okuva mu kirabo eky'obunnabbi oba mwoyo waki ow'obunnabbi, spirit of prophecy. Ebitabo bino ebisoba mu 7 ebyawandiikibwa Ellen G. White mulimu obubaka obutayinza kuleka kyekimu nga bufumiitirizaako tebukoma kuzimba naye ate bukwongera okubeera ng'okulira mu Kristo. So obubaka bwetugenda okutunulira mu bufunze leero buvudde mu kitabo nate ekya The Desire of Ages. Ekitabo ekyo ku peegi oba ku muko ogwa 285 mulirewa 285 bubaka ki obuliyo. Ebigambo bye naatera okusoma mukyalo ne Dwight akomentinga oba abaako kyayongera okuluŋŋamya ku bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera n'ebyali bisoose okubeerawo. Mujjukira bulungi nnyo nga Yesu alina abayigirizwa be baagenda mu nnimiro ne batandika okunoga ebirimba ku lunaku lwaki? Olwa Sabbiiti.
kati awo abasajja abafalisayo ne bagamba bw'obanga ddala yeggwe wuuyo gwe wuyugirako gwe twogerako alina okutununula kijja kitya abasajja abakugoberera bataano nga bali mu nnimiro ku ssabbiiti ate nga bandibadde mu ssinzizo. Ssebo Yesu totola. Yesu ebigambo byayogera byali biwerako ate mwattu bw'obyetegereza byatuyamba okutegeera ddala omutima gwa ssabbiiti. Era omukyalo n'omukwanukula agamba bw'ati, Christ would teach his disciples and his enemies that the service of God is first of all. Nti Yesu yayigiriza abayigirizwa be nti obuweereza bwa Katonda bwe bukulembera byonna. Weewaawo kwe gakyayagala tutegeere. Okay. The object of God's work in this world is the redemption of man. Nti ekiri mu mulimu gwa Katonda eri omuntu kwe kununulwa okw'omuntu. Kwegamba ekirugirwa kya Katonda mu mulimu gwe mu nsi kuno kwe kulaba nga tununulibwa. It's all about salvation. Kulokolebwa. Therefore, that which is necessary to be done on the Sabbath, ekyo ekisaanidde okukolebwa ku Sabbiiti, in the accomplishment of this work, mu kutuukiriza omulimu guno ogw'obununuzi, okay, is in accord with the Sabbath law. Nti kikwataganira wamu n'etteeka erya Sabbiiti. Oba kikkaanya n'etteeka erya Sabbiiti. Kwegamba kissa kimu n'enkola n'obukwakulizo obw'okuwummula ku Sabbiiti. Weewaawo. Okay. Era agamba nti Jesus then crowned his argument by declaring himself the Lord of the Sabbath. Yesu n'alyoka atikkira okwogera kwe ng'alangirira nti ye Mukama wa Sabbiiti. Bw'atyo bw'awunzise wali tulina engombe egamba let us hear the conclusion of the whole matter. Katuwulire ensonga gyewunzikira. Yesu awunzika agamba nze Mukama wa Sabbiiti. Kyonna ekirina okukolebwa ku Sabbiiti yenze kyakulabirako era yenze ndagira ki ekikolebwa ku lunaku lwaki lwa Sabbiiti. Kwegamba I'm the one above all question and above all law. Nze nsukkuluma ku bibuuzo byonna era nze nsukkuluma etteeka. This infinite judge acquits the disciples of blame. Kuno okulamula okw'obwa Katonda oba okw'obulamu obutaggwaawo kwe kujja abantu mu kunenyezebwa. Omulamuzi ono Yesu Kristo omusukkulu ataggwaawo ali mu kuggyako abayigirizwa abo omusango okunenyezebwa. And appealing to the very statutes they are accused of violating. Era nga abazza mu mateeka gennyini agabasingisa omusango okuba nti bagamenya. Wadde bali mu kubavunaana nti bagamenya so nga ate tebali mugamenya. Ayagala ka statement yakanyumira kagamba nti temumanyi nga bakabona mu yeekaalu. Temumanyi nti bakabona mu yeekaalu nti baayonoona yeekaalu naye ne batabana musango. Akoze olulimi oluprofanity. Naye ne batabana musango kikyali mu kulaga nti bakabona kye baakola ekyokuwa Dawudi ne basajja b'emigaati ku Sabbiiti. Gwe bw'oba okiraba kyandibadde ng'ekibi kubanga bano tekibagwanidde naye kubanga baali bayala nga beetaaga emmere baayambibwa. Sabbiiti singa oli kangezaako kyalidde awakaawo ku lunaku lwa Sabbiiti emmere mubaddemu akamala okulya eweddewo naye nga muyala emmere eri mu nnimiro. Tulinde Sabbiiti eggweko tulyoke tugende tumufunire ekyokulya. Omulabi waffe naawe olina ky'olowoozaawo naye Yesu agambye kirungi okukola obulungi ku lunaku lwa Sabbiiti. Katugende butereevu yatugenda kuba tugenda butereevu mu kiki kye weetwalira mu wiiki mu lesoni ya wiiki eyaggwa. Ndi wano n'emiisa ez'okeeru katutegezeeko ye kiki kye yeetwalira mu lesoni eyaggwa. Neyanziza nze kye neetwalira mu lesoni eyaggwa nti Katonda buli lwakuwa obuvunaanyizibwa n'okimanya nti nno Mukama njagala kukola kino anjagazisa kukola kino mu buno obudde naye n'okolamu ekirala mu kifo ky'okukola Katonda kyayagala okolemu eyo essaawa omaliriza okoze ekibi mu maaso ge nga kabaka Dawudi bwe yakola.
bagamba oggulawo oluggi olw'ekibi oba olw'okwonoona. Okay, buli bw'otakola Katonda kyakusuubira okukola mu kiseera ekyo. Weebale nnyo, wayiga bulungi ddala. Yes, my dear sister Joy. Nzero okisogombereddwa nange mu lesoni ya wiiki ewedde sijja kwerabira ebigambo ebyatugamba nti newankubadde twonoona ekisa kya Katonda weekiri okutusonyiwa ebyo byonna bye tuba twonoonye, naye ebyandivudde mu kwonoona kwaffe bisigala nga weebiri newankubadde nga Katonda aba atusonyiye. Tujjukire okwenenyanga Katonda asobole okutusonyiwa ebibi byaffe, ate atusobole n'otuwa amagezi ku ngeri gye tusobola okukwatamu ebibeera bivudde mu kibi kye tuba tukoze. Weebale nnyo, weebaze ddala. Mukadde wange, ki kye weetwalira mu lesoni ya wiiki eyaggwa? Yesebo mukama wange, wiiki eyaggwa nasinga kujubirwa nnyo ekyawandiikibwa mu Zabbuli essula ya 51. Ebyawandiikibwa ebyo byonna bitulaga okwetowaza okwa Kabaka Dawudi, omusajja gwe tumanyi yali ejjasabiggu, yali emmegete, era ng'ensi yonna mu byafaayo ebumanyi nti musajja eyali talina kutya kwonna. Era batugamba nti nno ne bwe yagendanga okulwana kasitaaba nga Katonda alagidde, nkonge ya mulyango tekuba mayingire kuba maki amafuluma. Kale nsanyuka nnyo omusajja eyenkanidde awo okwetowaza ne yeetonda mu maaso ga Katonda, era ng'asaba Katonda amuwa omutima omujja asobole okuddamu okubeera ekyokulabirako eri abantu bakulembera. Nange nkiyaayaanira obulamu bwange, Mukama ansaasire. Empitambi yonna ebadde mu bulamu bwange aginzijeko, ampa omutima okusobola okuba nga nsobola okubuulira ekigambo kye eri abantu. Kituufu ddala, singa abakulembeze bonna mu nsi yonna, abakulembera amawanga gonna mu nsi muno baali beetowaze nga Dawudi, ensi yaffe yandibaddemu emirembe mingi, kubanga Dawudi yali anoonya Katonda alimu emirembe. N'abakulembeze baffe gye muli yonna bwe munaanoonya Mukama ow'emirembe mu mazima n'omutima oguboneredde, ensi ze mukulembera zijja kubaamu emirembe. Se mugenda mu maaso okutegeeza ekyo. Ensonga zaali nnyingi ze twafuna ku lunaku olwo, naye ensonga gye neetwalira yiino. Kinayiga genda sooka nkiteeke mu Luzungu then nja kizza mu Luganda. Kinasonga okufunamu ki kino nti David yanoonya kituyita pardon for his sin only, but he also sought for the purity of heart. Teyanoonya kusonyiyibwa kibi kye kyokka, wabula n'okutukuzibwa kw'omutima. Naffe singa kibeera gye tuli, tetugenda bugenzi eri Katonda kusonyiwa kibi, wabula n'okututukuza kw'omutima. Wabula atutukuza omutima n'ebyo byonna byonna ebisigadde agenda bijjamu tulyoke tutambule mu kkubo ery'ettuufu. Wayiga bulungi ddala. Essebo muganda nge Kisomba Wilberforce. Nayiga mu lesoni eyo nti ekisuubizo kya Katonda ekikulu eri obulamu bwaffe kiri nti nno ffe okubeera nga tuzzibwa mu nkolagana ennungi wamu naye. Kuba yatugamba nti bwe twatula ebibi byaffe ye wamazima okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebyabutuukirivu. Nti nze omwonoonyi waliwo essuubi gye ndi, Katonda asobola okunzikiriza bwe njatula ebibi. Kwega tulaba Dawudi ng'atambula amadaala gonna agatuleeta eri Kristo. Eddaala erisooka liri mu kubanga obutegeera buzibu, teyabutegeera. Tulaba eddaala eryokubiri nga yeenenya, abonerera, mutima gumenyeka. Eddaala eryokusatu liraba nga ayatula n'omutima gwe gwonna eri Mukama obutali butuukirivu bwe. Katonda naye mukwanokola nga bwe yasuubiza n'amuggyako ebyo byonna. So tuzzibwamu nnyo amaanyi mu kusinziira ku lesoni eyo eyaggwa nti Mukama Katonda ffe mwetegefu okutunaazaako obutali butuukirivu bwaffe bwonna bwe tujja n'omutima oguboneredde ogumenyese. Weewaawo katuwumulemu, aye tubeere nga mukwano gaffe omulabi tukomawo n'ennyanjula eya lesoni wiiki eno ey'okutaano. Weekuumire ku program Lesson Week eno. Omulungi mukwano tukulisayo mu kuwumulamu ate ne twongera okwaniriza mu puroguramu yaffe essomo lya wiiki. Tuli mu kufeffetta byawandiikibwa, tuli mu kugezaako okwongera okunnyonnyoka kiki Mukama kye wataagaliza tutegeere mu lesoni yaffe eya wiiki eno ey'okutaano. Lesoni nnungi nnyo. Omuntu ekugamba nti jangu gye ndi oba mujje gye ndi. Come unto me. Jangu gye ndi oba
oba mujje kiri gy'oli osogamba mujje gyendi oba jangu gyendi weewaawo naye nga bigambo bikulu tubyetaaga mu kiseera kino nga Yesu Kristo atuyise tugende gyali n'atuwa n'ekisuubizo nti nja kubawa ekiki ekimulongo. Temwerabira nti ensi kwe tuwangaalira eriko ekikolimo kyekibi si bwe kiri. Adamu bw'amala okwonoona mu bimu ku ebyo Katonda bye yamutegeeza kino tukijjukira. Yamugamba nti kubanga owulidde eddoboozi erya mukazi wo ensi ekolimiddwa ku lulwo. N'ayongeraku kiriwa n'amugamba nti muntu oyo zo mwogenda okujjanga ekyokulya muntu yozo mu maaso go okutuusa lw'olidda mu ttaka. It's going to be a life of struggle. Obulamu bw'ogenda okuyitamu ng'owangaala ku nsi kuno bugenda kuba bwakabasana bwakutoziira wano ne wali. Kati Yesu yo n'abiraba kyavudde agamba nti kale ng'owangalira mu nsi erimu okutoziira okudda eno n'eri abamu bakolera ku kompyuta babeera mu nnimiro abalala babbye kutoziira kw'amaanyi endwadde nazo zituzitoweredde bingi ebituzitoweredde. Kyavudde agamba nti mujje gyendi jangu gyendi jangu wakati mu kuzitowererwa kwonna kw'olina omwana w'essomero lyakutegeera mu ngeri ye omuzadde akutegeera mu ngeri ye omusajja omuvubuka atannawasa akutegeera mu ngeri ye n'omufumbo naye akutegeera mu ngeri ye okuzitowererwa okwo kwonna. Kristo agamba in the midst of all that wakati mu muyaga ogwo wakati mu kuzitowererwa mujje gyendi. Kati so wiiki eno twagala kutegeera tujja tutya eri Yesu kyekisooka. Ye abaffe bw'ojja eri Yesu kyekiddirira tuyinza tutya okufuna oba okwenyumiriza mu kiwumulo Kristo kyagabira bonna abazze gy'ali. Awo nno mukadde wange wenkusaba otandikire oyongere okuttaanya ekiwumulo ekyo Kristo kyasuubiza bonna abajja gy'ali. Olina ekigambo ky'oyogedde nakiwulira dda naye nga ate ekigambo ky'amaanyi eky'okwetoziira. Okwetoziira kuba kwa musota era nga kwegamba it is a struggle. Era nga bw'oyogedde era okusoma mu kuyiga kwaffe okwa Sunday kutuumiddwa omutwe nja kuwa ekiwummulo. Okuwa ekiwummulo kitegeeza ki? Kubanga nsuubira munnaffe atulaba kyewandyagadde okumanya. Era nga essira liteekeddwa ku Matayo essula y'e11 okuva ku lunyiriri lwa 20 okutuuka ku 28. Naye njagala tutunuulire olunyiriri lwa 28 tujja kudda tutunuulire olunyiriri lwa 24. Okuva ku 2 okutuuka ku 26 awo lwogera almost ku bintu byebimu. Kakati olunyiriri lwa 28 lugamba Yesu kennyini agamba nti nno mujje gyendi mmwe abazitoowereddwa era abakooye oba abakooye era abazitoowereddwa nja kubawa ekiwummulo. Kati nange n'abawummuza kwegamba bino ebigambo okubiteeka mu context yabyo oba okubiteeka amakulu Yesu ge yali ayagala okutugirayo kyekintu ekiyinza okutuwa ekiwummulo ekyo. Makulu ki Yesu Kristo ge yali ategeeza? Mu kuyiga kwange kino kye nategedde ekisooka kya byonna nti ffenna teri muntu atatawankana. Abantu ffenna tuzitoowereddwa naye nga mugugu ki ogwo ogw'amaanyi ennyo ogutwetaagisa okubeera nga tutikkulwa oba nga tuweebwa obuyambi? Omugugu ogwo gwe mugugu ogw'ekibi ogusookera ddala era ogusinga obuzito era nga teri muntu asobola kwejja ku kibi taliyo okujja ku Katonda yekka. Buli muntu alina omugugu. Katonda yatwagala nnyo n'atuwa omwana w'omuyekka oyo yenna amukkiririzaamu aleme kuzikira naye afuna obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Era tukimanyi nti nno empeera y'ekibi kuba kukola ki? Kufa. Omuntu yekka eyali abaddewo ku nsi kuno n'asobola okutuukiriza okwagala kwa Katonda nga tayonoonye ye Yesu Kristo. Era y'ensonga lwaki ye yeetikka ekibi ekyo.
So nina ebigambo wano byenjagala okuyitako okwogerako olwakadde akatono ke tulina nti mu butuufu Yesu ayogera ebigambo eby'amaanyi ebinenya abantu wali eri mu Matayo essula ya 10:20 okutuuka ne katusoma akabiri mu nnya njagala okansomere Matayo 10:20 olulwa lw'ennya lugamba naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusanvu ensi ya Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika okusinga ggwe. Okuligumiikirizibwa okusinga ggwe. Kati weewunye Yesu Kristo atunuza abasajja abo mu Sodoma era nga Sodoma mu biseera ebyo n'olunaku olwaliro emanyikiddwa ng'ekifo ekyali kijjudde aboodo. Ekyali kisinga okubaamu abagwenyufu. Naye ate oluvannyuma Yesu akyusa mu bigambo bye. Ate n'alyoka akola ki? Akakkana kwegamba okukakanya obunkenke obwali bukoze eki? Busituse owulidde. Era akagamba nga tetunneetikkula migugu gyaffe. Kitugwanidde ffe okutegeera obuzito bwakyo. Era migugu kyeyo gye twetisse. Kwegamba kitugwanidde okutegeera ekibi. Amaanyi gaakyo n'engeri gye kisobola okuba nga kikola ki? Nga kituzikiriza. So, bwe ebigambo bya Matayo 10:28 bitandika n'ekigambo ekiragizi nti nno kwegamba Lwebbulaniya kigamba nti nno mujje okukivunula kigamba mujje, it means there is no any other option. Tewali kirala kyonna ky'oyinza kukola, ekkubo liryeyo. Yesu yekka yasobola okutuyamba. Lwaki? Kubanga agenda kwetikkirako ye akazitaako yakasobola. Akakutikkule. Kati bw'aba akakutikkudde olyoka ofune ekiwummulo. Kyekyo ekiwummulo kyokka. Badde nsomako mu byawandiiko bya Ellen White ng'agamba nti nno singa tulekebwa okutambulira mu kwagala kwaffe oba mu kwegomba kwaffe kubanga jjukira tusikira ekikula kya jjajjaffe ne kaawo. Owulira ekikula ekyokukola ki? Ekyokujeema. Kati singa tulekebwa okutambulira mu kikula ekyo to follow our inclinations, tugenda kwesanga nga tutambulira mu makubo ag'okulumbibwa Sitaani. Era mu kulumbibwa Sitaani tulyoke tubeere nga tutwalibwa mu kuzikirira. Kale n'olw'ensonga eyo okututikkula omugugu ogwo Yesu yekka asobola okukikola kiba kituyamba kutuzza mu kkubo lyani lya Katonda. So n'olw'ensonga eyo munnaffe atulaba ku ludda olwo nsuubira nti n'ebigambo bino biwulidde era ekkubo liri eryo limu lyokka ali ogwo yekka asobola okuwa ekiwummulo era oyo ye Yesu. Amina. Weewaawo mukadde wange nzikiriza nyongereko kino. Omukyala agamba nti he knows by experience what are the weaknesses of humanity. Amanyi kubanga naye yakiyitamu obunafu bw'abantu. What are our wants? Ebyetaago byaffe. And where lies the strength of our temptations. Era n'awali amaanyi ag'okukemebwako kwaffe. For he was in all points tempted like as we are. Kubanga mu mbeera zonna yakemebwanga naffe bwe tuli. Yet without sin. Ate n'asangibwa nga teyayonoona. He is watching over you, trembling child of God. Akulabirira gwe omwana wa Katonda ayugumira ali mu kujugumira. Akulaba akutunuulidde. Akutunuulidde. Are you tempted? Okemeddwa. He will deliver. Ajja kununula. Are you weak? Oli munafu. He will strengthen. Ajja kunyweza. Are you ignorant? Oli mu butamanya oba tomanyi kyakola. He will enlighten. Ajja kuwa ekitangaala. Are you wounded? Olina amabwa okoseddwa. He will heal. Ajja kuwonya. Omuwulira ekiwummulo ekyo. Yes, sir. Agamba nti whatever your anxieties and trials. Okweraliikirira kwammwe kwonna n'okugezesebwa. Spread out your case before the Lord. Ensonga yo gireete mu maaso ga Katonda. Your spirit will be blessed for endurance. Omwoyo walyoka aweebwa omukisa ogw'okugumiikiriza. The weaker akanokaagadde ni mukadde wa. Hesebo. The weaker and more helpless you know yourself to be. Gy'okoma okubeera omunafu n'okumanya nti tolina ngeri gy'osobola kweyambamu. The stronger you will become in his strength. Gy'ogenda okukoma okubeera ow'amaanyi mu maanyi ga Yesu. N'akuwa ekiwummulo. And he gives you rest. Agenda tuwa ekiwummulo. Amiina. Okirabye? Yes, sir. Kati bw'amala okutuwa ekiwummulo kiki ekiddako? Mwannyinaze tannya ensonga awo tulabe. Nziza olwakatisa akampereddwa. Ekyokuyiga kyaffe olunaku lwayo kirina omutwe okugamba nti mwetikke ekikoligo kyange. Era nga kitandika n'ekibuuzo
ekibuuzo kino kyewuunyisa tubadde wano n'okuyiga okubadde kutulaga nti Katonda atuyita ffenna abazitoowereddwa Kristo atuyita tugende gy'ali tuweeyo emigugu gyaffe olwo naye anaatuwa okuwummula naye ate ekyewuunyisa bw'osoma olunyiriri oluddako awo nga twakava ku lunyiriri olwo lwennyini olutuwa ekisuubizo ekyo ekirungi nti tugende gy'ali atuwa okuwummula ate alina ekirala kyatwongerako olunyiriri olwo ngenda saba tusomerwe tusobole okulumanya luli mu Matayo essula y'ekumi-n'emu olunyiriri olw'abiri-mu-mwenda agamba bw'ati mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Yes. Ekintu ekyewuunyisa gwe omulabi waffe kyewandisigadde weewuunya gy'ate Kristo ampita okuwaayo emigugu gyange ampa okuwummula at the same time oba mu kaseera ke kamu ye yandiŋŋambye okwetikka ekikoligo kati atanyongera bikoligo nga nakuwadde ebikoligo ekyo kyekibuuzo buli omu kyeyandisiza ekikoligo kyeki kubanga abantu abamu bajja kutwala ekigambo kino okubeera ekintu ekizito ennyo gwe bw'okiwulira oyinza okukitwala okuba ekintu nti kizito nnyo kikwetaagisa okwetikka ate kikuwa omulimu omulala. Tugenda kusooka okulabira ddala mu Matayo essula ey'ekumi-n'emu olunyiriri lw'abiri-mu-etaano okutuuka ku lunyiriri olw'abiri-mu-musanvu. Wano tulaba enkolagana ya Kristo n'ekitaawe Katonda. Bano beetikka omugugu ogw'okulaba nti nze naawe aboonoonyi tununulwa tujjirwa mu kibi ekyo gye twali tubulidde tusobole okununulwa. Era wano waaliwo ekikoligo eky'ababiri ekyakolebwa okulaba nti gwe omwonoonyi ofuna omukisa omulala okusobola okukyuka otambule mu bulamu obulala. Era wano twongera n'okulaba okunnyonnyola ekikoligo mu Yeremiya essula ey'abiri-mu-omusanvu bw'ogisoma ekwongera okunnyonnyola ekigambo kino ekikoligo era nga etuwa omulamu omulala ogw'okubeera okwewaayo okubeera omulondeefu okwewaayo kubanga tosobola kwetikka kikoligo nga towaddeeyo mutima gw'omuntu. Ekyokulabirako tuddayo mu biseera byaffe oba ku bantu abamu ab'ennaku zino abantu abalina ku nnimiro eyo ennene ezibaamu faamu ennene batera okulimisa ente zino. Ente bazisibako ekikoligo ne basobola okuzirimisa zisobole okulima zanguye omulimu ogwo. Naye ebiseera ebisinga ekikoligo kino kisibibwa ku nte bbiri ng'emu nnafu endala nga y'amaanyi kubanga eno ennafu egenda kusobola okufuna amaanyi kweno endala ey'amaanyi esobole nayo okukola. Ekitegeeza ekikoligo kino Kristo kyatuyita okusitula si gamba nti tugenda kyetikka wabula ayagala tusobole okukwatagana wamu naye tuyige wamu naye tusobole okukola omulimu. Actually bwe tulaba w'osoma olunyiriri luno lulimu ebigambo bibiri eby'amakulu oba ebyongera omuwandiisi bye yasinze okuggyayo. Take, learn. Twala, yiga. Tutwala ate ne tuyiga. Bwe tuyiga tusobola okutambulira mu bigere bya Kristo. Ffe Abakristaayo ekituyisa Abakristaayo kola ebikolwa ebyo Kristo byasobola okukola. N'olwekyo tugenda kukola tutya ebikolwa bino nga tututte ekikoligo tumaze okuyiga ne tumanya nti Katonda ayagala tutambule bwe tuti tukole bwe tuti. Ate mwattunne era bw'oyongera okusoma oyongera okumanya nti bw'oweetikka ekikoligo kya Kristo kikwongera okubeera omuwulize at the same time committed ne weewaayo n'osobola okukola ogwo omulimu Kristo gw'ayagala okola. Kristo ffenna omulimu gwatuteereddewo okufuluma. Kola ebyo bye yakola teyatuulanga wabula yatambulanga n'abuulira ekigambo kye yakolanga obulungi. Yayongeranga okuwa essuubi n'essanyu eri abo bonna abaali baweddemu essuubi. N'olwekyo bwe tuba nga twagala okwetikka ekikoligo kino okumaliriza ekikoligo tukwatagane wamu ne Katonda ne Kristo. So kabonero kakuyiga kukolera wamu nani? Kristo. Olwo tusobole okuyigira ku ye tutambulire mu bigere bye tukole ebyo Kristo by'ayagala tukole. So okuyita mu kikoligo Kristo atuyita eri obuweereza. My Lord and I. Nze ne Mukama wange. Atuyita in a partnership.
mukago okolera wamu naye naffe atuyita twetabe mu lugero luno olw'obulokozi. Bamalayika bwe yandiise but alonze ffe bamaze okuwa ekiwummulo nti kati mwe wengenda okukola nammwe wonderful. Bigambo birungi nnyo ddala ddala. Njala mukkirize mikwano tusooke tuwumulemuko omulabi waffe tusooke tuwumulemuko ate tugenda kukomawo tubeere nga twongera okuttaanya ensonga eno ng'oggyeko okuba nti Kristo atuyise okuweerereza wamu naye oluvannyuma tuwa ekiwummulo naye waliwo okuyiga okwo tetunaba kukunnyonnyoka byonna tugenda kuba tubitegeera ebiddirira oluvannyuma lw'okujja eri Mukama waffe Yesu Kristo bwe tukomawo mu kitundu kyaffe ekiddako. Weekuumire ku program Lesson Week eno. Omulungi mukwano gwaffe akyali ku 3ABN twesiimye nnyo twesiimidde ddala kubanga oli wamu naffe tukyali ku program essomo lya wiiki tukyatambula nga tugenda twongera okufeffetta kiki Mukama kyategeeza Yesu Kristo bw'atugamba nti mujje gye ndi ebigambo mubireba biwoomerera ng'omubisi gw'enjuki era ddala okuwummula mu Kristo twongedde okutegeera kutegeeza ki. Okay, kati tumaze okulaba ekiwummulo ekituweebwa n'okuba nti twetikka ekikoligo tukirabe nga kikoligo kya buweereza kukolera wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Naye mu kukolera wamu ne Yesu Kristo kiki ky'omuyigirako? Muganda waffe gera mu maaso awo oyongere okuttaanya ensonga eyo. Nebaza Mukama nate nti atwadde omukisa guno okugenda mu maaso n'okuyiga. Omutwe gw'ekyokuyiga kya lunaku luno lwa Tuesday gwali gugamba nti ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima. Amen. Luno era lwe lunyirwe lumu bannyinaffe mwannyinaze gy'abadde ayigirizaako lunyirwe lumu ekiva Matayo essula y'ekumi olunyiriri olw'abiri mu omwenda. Awo wetuli mu kwogera tugenda tuyigira wa tulabye nituyigira luddawa mu saaviisi oba mu buweereza. Bw'otunula ku Kristo yennyini nga sinagenda mu buweereza bwe Bayibuli etugamba mu kitabo kya Peetero ekyokubiri essula 2:21 nti Yesu yali kyakulabirako yatuwa ekyokulabirako naffe tutambule nga tugoberera ebigere bye. Ye bali mu nsi kiki yali akola. Twalaba nti ye yali muweereza emu ku chapter ezisinga okwagala mu kitabo Desire of Ages bagiyita servant of servants oba omuweereza w'abaweereza nti ye yali akola era omuwandiisi atugiddeyo ebifo ebimu Yesu yali mu buweereza n'ebyamutuukako nga bamuvuma ne bamuyisa mu ngeri gye bamuyisamu naye obuwombeefu n'obukkakkamu bwe yalina mu mutima gwe nga mukkakkamu nnyo era nga ne bano kye baayogeranga nga tekimuterebula omujja ku mulimu gwe. Era neebuuzizza nti lwaki atuyita okuyigira ku ye ebintu ebiwerako. Ekisooka ekigenda tuyamba okubeera abawombeefu tulina okuba nga tusazeewo okukola okwagala kwa Katonda. Kuba ye Bayibuli etulaga mu Yokaana 8:29 nti ye yali asazeewo okukola ekyo kyokka kyokka kitaawe kyali amutumye okukola. Ekyokubiri tulina okusalawo he was united with his father yali bumu assa kimu ne kitaawe. Yokaana 17:21 etulaga ekyo. Era naffe bw'atuyita atugamba Matayo essula ya 16:24 deny ayagala okujja gy'ali deny himself yerekereze asalewo okukola ki akole ekiki. Mwandiisi omu yagambye nti ekizibu ku bukula bwaffe human nature always struggles for expression. Twagala nnyo okwejjayo naye ekyo si kwe kyali ku Kristo. Tulabibwe Kristo yeetoowaza nnyo era naffe atuyita tukole ki twetoowaze tusobole okuyigira ku ye. Era n'atugamba nti ebiseera ebisinga ffe ng'abantu twagala nnyo okukuba obukokola tusobole okukola ki okuvaayo okuyitamu omuntu asobole okulaba I want to be noticed. Ensangi ezo ebiseera ebiyise emabega awo twalina ba MP nga balayira. MP omwe yalayira nalaba ka video ne kansesa. Yalina abakyala babiri era yajja nabo. Mu kujja nabo ku state bwe bali bagenda okulayirira nagenda okulaba mukyala omu baali bamuzibye nga talabika bulungi. N'akuba oli n'amugamba naye bba wange naye baze wange semberayo keeri nange nkole ki nange nyimirire kumpi wa nakirabirira nti abantu bwetyo bwe tuli twagala nnyo okulwana tweteeke mu kifo ekituufu buli omu asobola okukola ki wetulaba naye Kristo ekyo si kyali atuyita tuyige okuva ku gyali tufune emitima emiki emiwombeefu era in fact tunafuna obwetoowaze bingi ebigenda okujja gye tuli. Ekisooka tugambye
nti tugenda kufuna emirembe mu mutima. N'ekirala bw'osoma Matayo tulinayo n'ebisuubizo ebiri biwerako eri ababeetoowaze n'abawombeefu mu mitima. Matayo sura y'okutaano olwokutaano agamba nti abo abateefu mu mitima bagenda okukola ki? Okusikira ensi. Zabbuli 149 olwokuna era naye ekiwa ekisuubizo ekirala. Ne Zabbuli 37:11 naye atugamba ekintu kitya kye kimu. Naye kyasinze okunsanyusa kikino. Mu ndagaano enkadde mu kitabu kya Zefaniya essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu. Ogenda tusomera olunyiriri olwo nga tumaliriza. Essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu. Zefaniya essuula 2 olunyiriri olwokusatu lugamba nti munoonye Mukama mmwe mwenna abawombeefu ab'omu nsi abakola emisango gye. Munoonye obutuukirivu, munoonye obuwombeefu. Mpozi mulikwekebwa ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama. Agatta ebintu bibiri nti obuwombeefu atugamba tunoonye Mukama namala atugamba tunoonye n'obuwombeefu. Nze nakirabye nti mu ngeri eno nti okunoonya okufuna obuwombeefu nina kubanga nnoonyezaani Mukama. Kasita nzijja gy'ali agenda kunkyusa funa n'obuwombeefu ddawa gyendi. Ayagala kubeera omugenyi agenda okubeerawo olubeerera. He wants to be an abiding guest in my life. Olubeerera bw'anajja gyendi empisa ye egenda kufuuka empisa yange. Nange nja kwagalanga okukola ebibiira nja kubeera mwetoowaze era muwombeefu mutima gwange. Thank you so much. Weebale nnyo ssebo, weebale ddala. Tukyayigira ddala no ku Kristo. Waliwo ebigambo ebitera okutwebuuzisa ebibuuzo. Twala ekyokulabirako. Yesu mu bigambo bye bimwagamba nti omugugu gwange muki? My burden is light. Ekikoligo kyange kyangu. Ekikoligo kyangu omugugu muki? Muwewufu. Nzize Yesu kufuna buweerero. Ate kati waliyo omugugu. Newankubadde kala gwadivatizinze nti muwewufu. Naye zibadde nakuuya ebyokwetikka. Twagala tegeera saayansi oyo ayinza tyotuwa essuubi n'okuwumula mu Kristo. Mwannyinaffe kayongereyo atuyamba okwongera okunnyonnyoka. Mwebala okubanga mukyayiga wamu naffe. Akatundu aka Wednesday Musumba kabadde ayanjula kagamba kubanga ekikoligo kyange si kizibu. Ekyo kitegeeza kyangu. Ekikoligo kye tubadde tuyigako mu bannaffe abasoose okunnyonnyola. Wano Yesu atugamba nti si kiki? Si kizibu, kyangu. Ekigambo kyangu kikyusibwa okuva mu lulimi Oluyonaani naye Bayibuli omanyi tulina ebikyuso bingi. New King James Version etulaga nti kiyinza okukyusibwa ng'ekintu ekirungi, ekintu ekinyuma, ekintu ekigasa oba ekintu ekyekisa. So ekikoligo kya Yesu Kristo kigwa mu ttuluba eryo. Kirungi, kinyuma, kigasa ate kyakisa. Amen. Abantu abasinga balowooza okutambula ne Yesu Kristo kubanga ekituufu mulimu okwata amateeka ge. Kati balowooza amateeka ge gajja kuba mazibu nnyo. Ate nga mu kutambula naye baba balina okukola ki? Ogatambuliramu. Kati balowooza gakaluba era n'okugagondera ne kufuuka okuzibu gye bali. Abamu ne bagamba n'okugamba tegakyagasa kuba tegalina makulu, tegeetaagisa. Gaakomererwa ku musaalaba. Naye gwe agamba bw'otyo nyina ebigambo eby'essuubi gy'oli. Nti okyayinza okusobola okugoberera amateeka ga Yesu Kristo. Otya. Ffenna abali wano twali tubaddeko mu maka omuli abaana abato, babebi. Abamu bazadde. Naye bebi wabanga ayiga okutambula. Bw'asimba ekigere ekisooka omuzadde asanyuka n'alinda alabe siteepu omwana gy'agenda okukola ki? Okuzzaako. Ebiseera ebisinga omwana wazzaako siteepu ey'okubiri agwa. Agwa wansi. Naye ekyo tekirobera mwana ono kola ki? Kuyimuka. Asituka mu ssanyu eringi nga n'omuzadde waasanyuse era n'akola ki? N'addamu. Kubanga kyaliko akola ki?
akyagala era munda mulimu ye mubaamu eddoboozi nti mami oba daddi nsobola okukola ki okutambula kati naffe we tubanga tugoberera Yesu Kristo ate nga tuyina kye tuyina okukwata kye yatulagira nga bye biragiro bye tusuubire nti tujja kugwa naye ate mu kwagala okungi olw'ekyo kye tuliko tuba tulina okusituka kati olina okugwa olina okutambula mu kutambula n'ogwa bw'ogwa n'okola ki n'osituka otya olina kuyambako toli mu kutambula wekka ekikoligo tokisitudde otya omu oli ne Yesu Kristo akuyambako ekikifuula ekyangu ennyo gy'oli n'okwenyumiriza yes n'owulira ng'okiyinamu essanyu kale ekikoligo kya Katonda si kizibu era amateeka ge nago si maki kwegamba galeeta mirembe okuggyako ng'ogaanye okugagondera kale twawule ebintu bino ebibiri then mmalirize Pawulo waliwo waayogerera mu Bagalatiya 5:1 nti mu ddembe Kristo yatufuula baddembe kale tunywere tulemenga okusibibwa nate mu kikoligo eky'obuddu tubadde tulaba ekikoligo kya Katonda ate wano waliwo ekikoligo kyaki eky'obuddu byawukanirawa Bayibuli etugambye nti Yesu yatufuula baaki baddembe omuntu ow'eddembe oba toli muddu si bwe kiri oba toli muddu oba oyina emirembe so Yesu wabanga yatufuula baddembe tuli baana be ate ye kennyini yayatula nti ekikoligo kye kyangu so n'olwekyo bwe tuba baddembe nga tuli baana ba Katonda nga n'ekikoligo kye kyangu tetuli baddu amateeka ga Katonda galeeta mirembe bwe gaba nga gagobereddwa mu kwagala okukola Katonda ky'ayagala tojja kuzitoowererwa yadde n'akatono buli kimu kijja kubeerera kiki kyangu ekyokuyiga ekisinga obukulu wano nti tubeere n'okwagala okukola Katonda ky'ayagala tumuleke atuyambeko we tuba nga tulemereddwa tumwekwate atuyambeko mu kulemererwa kwaffe tukimanye nti tulina gwe tutambula naye toli bw'omu oyina ekikoligo kisibye ku ggwe n'oli ate ow'amaanyi so mutambula mwenna n'olwekyo Mukama atusaasire tutegeere nti ekikoligo kye kyangu era tusobole okukisitula otuwadde nno okusoomooza musajja ayinza okubuuza ekibuuzo nti ddi etteeka lya Katonda bwe libeera okwenyumiriza kubanga waliwo letabeera kwenyumiriza mu birengo bijjukira ebiri mu Baluumi Sura 8 okuva ku lunya olusooka otuuka ku lwokuna Pawulo agamba nti tebaliiko musango kaakano abali mu Kristo Yesu abatatambulira mu mubiri wabula mu mwoyo n'alyoka yonera nti kubanga etteeka ery'obulamu lyanfuula waddembe mu tteeka ly'ekibi n'okufa kanaalyoka alambulwa kyajja kitya nti kubanga etteeka kye litaayinza mu mubiri kuba lyali linafu okwenyumiza tekuliwaawo mu tteeka mu mubiri ayogerako n'agamba nti Katonda mu kusindika omwana we oba mu kutuma omwana we mu mubiri gwennyini guno gwe tulina ogw'ekibi yasalira ekibi omusango mu mubiri nti bwe nzija eri Yesu Kristo nampa omwoyo we nenzaalibwa omulundi ogwokubiri etteeka lya Katonda obutuukirivu obulimu bufuuka kyakwenyumiriza gye ndi era amanyinazi we balina okutuyamba okutegeera nti awo ekikoligo kifuuka kiki kyangu in fact muggwe mutandika okubeeramu ensolo y'obukyayi ery'ekibi ate ensolo y'emu nejja nga nsolo yakwagala ery'etteeka n'obutuukirivu Mukama yeebazibwe ennyo ddala mu butuufu tukkirize tuwunzike ensonga eno n'ekigambo ekigamba nti omukugu gwange muki teguzitowa muwewufu
Uganda ffe kisomba katulambulire awantu awo aye tulabe engeri gye tubanga tuwulika enteekateeka yaffe ey'olwaleero. Amiina sebo neyanza nnyo omugugu gwange mwangu ekatundu aka Thursday era nga ebigambo bino biri mu kitundu ekisembayo eky'olunyiriri lusanga Matayo essula 11 olunyiriri olwasatu. Omugugu gwange mwangu. Buli muntu yenna ayitiddwa mu buweere ayitiddwa okubeera omukristaayo alina omugugu gw'ayitiddwa okukola ki okwetikka oba obuvunaanyizibwa. Ekigambo kyakyo kiyinza okukozesa mu kigambo omugugu bwe buweereza. Buli ayitibwa okubeera omukristaayo alina obuvunaanyizibwa bw'atikkiddwa oba omugugu gwe yeetisse. Naye Yesu Kristo agamba nti n'ogwo omugugu gwe mwangu, mu bufunze omugugu gwe gwo teguzitowa. Era ye kennyini kubanga ye musituzi w'emigugu gyonna egituzitoowerera ffenna kitegeeza nti nate ffe erife kibeera nga kikoleddwa okuba nga kyangu. That's made it light for us. Kakati waliwo ebigambo bye tusoma mu kitabo kyakuva wano tusoma ku musajja ayitibwa Musa. Nsaba tubikuleyo kuva essula 18 n'olwabiri zokkazi tugenda okusoma. Naye nga we tubikulayo tusangawo ebigambo emabegako ka background nga Musa aleeta abaana ali mu makati g'abaana ba Isirayiri nga omulamuzi. Baleeta ensonga zaabwe n'azikolako ababadde basoowaganye n'abakomyawo okubayamba okuba nti bakola ki babeera bumu. Sebo nja kusaba olusomero olunyiriri olwa 18 n'olwabiri. Okuva essula 18 olunyiriri olwa 18 n'olwabiri mu 2. Okay, n'olwa oba n'okutuukawo olwa obukewo 18 obuko ogenda osoma olwabiri mu 2. Sebo neyanzege agamba bw'ati tolirema kusiriira gwe n'abantu bano abali awamu naawe kubanga ekigambo kizitowa okusinga bw'oyinza gwe toyinza kukituukiriza wekka. Olulidde olyagadde n'olwabiri mu 2 agamba nti babasalire abantu omusango ebiseera byonna kale buli nsonga nnene banaagikuleeteranga ggwe naye buli nsonga ntono banaagiramulanga bokka bwekityo kinaabeeranga kyangu ku ggwe nabo baneetikkanga wamu naawe. Webale nnyo. Kakati no bino ebigambo byali bigambo ebyamugambibwa Sezaala we mu kulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Asobole okuba nti no agamba Musa ebigambo bino. Kakati nga tulaye nti no omugugu Yesu Kristo gwatuwadde si muzibu oba mwangu. Naye Musa wuno ali mu mbeera nga ebigambo mu lunyiriri 18 lugambe nti no bukuzitooweredde obuvunaanyizibwa buno tobusobola gwe wekka. Ate Yesu agambe omugugu gwange si muzibu oba mwangu. Dibwe gubeera omwangu wetugendera ddala. Yesu ayagala kutujjukiza nga sinaba kugenda ku nsonga eno mu bitabo by'omwoyo w'obunabbi. Ellen White atugamba ebigambo bino eno mu kitabo ekimu nti no waliwo obuvunaanyizibwa oba emigugu abakristaayo abasinga obungi gye tweteekako Kristo gy'atatuyise kwetikka. There are some responsibilities which we put upon ourselves which Christ has not called us to bear. Kuganiwetika omusalaba. Gwe newetika obuvunaanyizibwa bwandibadde bukolebwa abaweereza abalala naye gwe byonna noyagala gwe wekka abaabikola. Obwo si buweereza bwa Kristo bwatuyise okukola ki? Okuweereza. Kristo wanene ayagala okutujjukiza okubeera nti nno tutwala obuvunaanyizibwa obutuweereddwa. Kino kyetaaga okubeera nga tusaba ne tuweeyo mikono gye tumanye ki kyayagala tukole. Ekitegeeza nti no tubeere basemugayaavu naye tukole ekyo kyatuyise okukola. Saatera ate okukola byabalala na buli bw'olaba ng'ekintu okikoze naye nga omutima gwo gulinga ogukoze eki owulira ddala nga naawe omugugu munene nnyo ku ggwe oba at the expense olw'obulamu bwo health yo n'okubeera nga ozitoowereddwa mu mbeera efaanaganako bwe twetaaga okusaba okumanya Katonda kiddala kyayagala tukole. Tuleme kweteekako obuvunaanyizibwa abalala bwe balina okukola ki? Ensonga endala nti no buli omu alina kyaweereddwa okukola ng'omubiri guno we gulina ebitundu eby'enjawulo.
tubisoma mu Bakolinso ekisooka essula 12 okuva ku 12 okutuusa ku 26. Bw'omulabi ojja kusomayo. Kitulaga nti no buli kitundu eky'omubiri kirina obuvunaanyizibwa. Eriiso liraba naye ate terisobola kukola mulimu gwa kutu. Naye tetusobola gamba nti nze siri kitundu kya mubiri kubanga sikola kisiwulira. Naye buli kimu kikola obuvunaanyizibwa. Kwegamba na buli katundu konna akatono akali ku mubiri akayinza n'okulabika ng'akanafu kalina omuwendo. Bwe kityo na buli mukulisaayo yenna ayitibwa alina obuvunaanyizibwa bw'aweereddwa. Twetaaga okubeera nga buli omu mu kanisa ateekebwa mu kifo ky'alina okukola ki okubeeramu. So si ffe kwetikako obuvunaanyizibwa ffeka ne tubwetuumako nti nze mukadde w'ekkanisa oyagala okole buli kimu. Si kirungi era katuyise gwafumba gwabeera mu kimu gwabeera wa ate nga abalala bali awo batudde buki batudde butuuzi. N'olwekyo buli omu alina okubeera nga yeenyigidde mu buweereza. Waffe ffenna tuyitiddwa kuweereza. Tetuyitiddwa kuweerezebwa. Naye buli omu alina kyaweereddwa kola ki okuweereza. Ekirala ekikulu kwe kubeera nti no tusituleganako emigugu. Kye kimu ku ngeri y'okubeera nti no emigugu gyaffe tegikola ki nyangu. Tusoma mu kitabo ky'Abagalatiya essula 6 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Ojja kutusomerayo. Bagalatiya essula 6 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Abagalatiya essula 6 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Agamba bw'ati Pawulo olusooka n'olwokubiri. Abooluganda, omuntu bw'alabibwanga ng'ayonoonye, mw'ab'omwoyo mumulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo ogw'obuwombeefu, nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa. Mubeeraganenga emigugu mwekka na mwekka, mutuukirizenga bwe mutyo etteeka lya Kristo. Weewaawo ebyawandiikibwa bitulaga nti twetaaga okubeeragana. Wala naffe wabanga bagudde mu nsobi ekisookera ddala kye tulaba wano eno kwe kubeera nti no okubeeragana emigugu kiyambako okubeera nti no it is restoration, burden bearing. It brings restoration eri abo abagudde mu ki abagudde mu nsobi. Tutabeerawo okubeerawo nga tubakola kituba criticizinga naye nga tuliwo okuzimba enkolagana ffenna n'okusigala nga tutambulira awamu. Lwekyo ekigendera kya Kristo ekikulu okubeera nti n'ataddewo ng'ekkanisa si kubeera nti no buli omu amusudde mu kifo kye naye nga tukolera wamu kwe kubeera nti no tusituliganako emigugu tusobole okubeera nga twanguyibwa mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo nga tumuweereza era nga tuyita mu nsi eno ey'ekibi. Weebali nnyo, weebalize ddala ssebo. Weewaawo awo we tugenda okuba nga abakola ki abawunzikira. Tulabidde ddala saayansi okusiŋŋaana ekiwummulo Kristo kyayita ffenna okufuna. Ndabidde ddala nga buli muntu mu ngeri ye Katonda akuyise. Kaaba omukulembeze ow'eggwanga alina emigugu gye, kabaka afuga abantu alina emigugu gye. Kwegamba guno omukisa gujja eri buli muntu akyassa. Omulabi waffe simanyi mugugu ki gwe weetisse, simanyi kiki ekiyinza okuba nga kiri wakati wo ne Kristo nga bw'okitunulamu olaba nga kyekikulemeseza n'okujja gy'ali. Twagala okuzzaamu amaanyi okuva mu kigambo kya Katonda nti Kristo akuyita. Jangu n'omugugu gwo, jangu n'ennaku yo, jangu n'ebibi byo, jangu n'okuzitolerwa, jangu n'okusoberwa kw'olina mu mutima. Tolinda biveewo ly'okojje gy'ali. Ye muyitisi w'emigugu. He is the burden bearer. Ate bw'onajja nga amaze okuwummuza agenda kuwa obuvunaanyizibwa bw'ogenda okwenyumirizaamu. Muyinza okubaamu okuzitowererwa mu buvunaanyizibwa obwo naye ogenda kuba n'essuubi confidence ogenda kuba n'obuvumu nti ojja kubuwamu ojja kuwangula. Lwaki? mukole wamu ne Kristo. I've loved it nti you are Christian life is a life of rest. Wadde oli mukola naye owumudde. Simanyi omukirabi namu nti bulamu bwa kuwummula wadde tuli mu kukola. Era Mukama nsaba tuyambe tufune okubikulirwa ku mitima gyaffe buli omu individually okitegeere nti bwe tujja eri Yesu ne tuwummuzibwa ate tutandika okutambula wamu naye. Amateeka ge gagenda kufuuka ssanyu gye tuli. Kugamba Zabuli esooka egenda kutuukirira nnyo gye tuli. Olunyiriri olwo olwokusatu lugamba nti olwokubiri n'olwokusatu lugamba nti amateeka ga Mukama ge gamusanyusa
era mwalowoleza emisana n'ekiro nti alifaanana ng'omuti ogwasimibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi ogubala emmere mu ntuuko zaagwo amalagala gaagwo tegakola ki na buli kyakola akiweebwako omukisa. Balina omukisa abaagala amateeka ga Mukama kubanga balina emirembe mingi. Great peace have they that love the Lord, and nothing shall offend them. Offense ziyinza okujja mu bulamu naye kubanga Kristo atuula mu gwe, they won't offend you. So twebaza Mukama olw'amawulire gano amalungi ag'okujja eri Kristo na biki ebiddirira. Tusaba munnaffe omulabi waffe nti ebiddirira ng'ozze eri Yesu bituukirire gy'oli kubanga ozze gy'ali. Muganda ffe Kisomba ka tuweereyo okusaba ate tubeere nga tuwuzika enteekateeka eno. Amiina. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe tukwebaza olw'omukisa omunene gw'otuwadde era okutuyita okubeera abaana b'omuseera kino. Nga bw'otuyise nti nno omugwe n'okuwummula tusaba tuwummuzibwe mu mikono gyo. Saba ekisa kye ekyenjawulo kyeyongera okubeera wamu naffe nga bwe tuyize ebigambo bino bituukirize mu bulamu bwaffe okusaba kwaffe okupita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weewaawo amiina. Twebaza nnyo Mukama olw'okusaasira kwe kwatulaze ntuba nga tutuuse ku ntikko eya puroguramu yaffe essomo lya wiiki ne lesoni eno ey'okutaano nga bw'ebadde ey'okujja eri Kristo. Omulabi waffe tukwebaza kubanga otambula naffe era tukwebaza kubanga ogenda mu maaso n'okufefeta mu byawandiikibwa buli lunaku. Lesoni eno okwongera ogiyiga buli lunaku ate n'okubanga osemberera Kristo osobole okutambulira mu bigambo ebyo nga bw'obiyize. Tujja kuba tuddiŋŋana ate mu lesoni eddako naye nga tukukubiriza okusigala ng'onoonya Mukama buli lunaku n'okujja gy'ali kubanga mu ye mwe muli ekiwummulo ebiffe ffenna. Mwebale nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Ekisa kya Yesu Kristo kyeyongere gy'oli. Amiina. Lesson Week eno